Njagala okusiima n'okwebaza mukwano gwange ali ku AKTV. Nze AK Master ku lutimbe gaggadula AKTV. Weebale nnyo weebale ddala gy'otuusaako engalo. Sinza gaana kusiima na kwebaza era ne ntumirako mwenna mikwano gyange abali ku mawanga agatali Uganda. Mwenna mwebale nnyo mwebale ddala kubeera nga mukola n'okukazana. Nze AK Master ku lutimbe gaggadde mukwano gwange weebale kubeera nga ongoberera. Ompya nkusaba subscribinga kona ne kade tusobole okubeera nga tutambula ffenna muwaaka gwe tubateekayo oyo atakoma ne munnange nga tunaba kubeera nga tweyongerayo. Nja kukusaba n'obuwombeefu video sooka ogiwe ekigalo tusobole okubeera nga tutambula ffenna. Ebintu bya Uganda bizibu ddala. Ebintu bya Uganda mukwano gwange bikaabya amaziga. Minisita w'amawulire era nga ono yavunaanyizibwa ku kulungamya eggwanga Dr. Baryomunsi olunaku lw'eggulo ekawungeezi yabadde wali ekanungu district ku mukolo ogumu ogwabadde ogw'okusonda ssente ez'okuzimba ekyaki. Mukwano gwange ono yanogose n'agwa ekigo era n'azirikirawo. Minisita ono kigambibwa nti abadde akola nnyo butasamuka butassa mwoyo era ng'abulwa n'obudde obulya oba obunywa amazzi, kale kwegamba n'abeera ng'afuna okuzirika okw'enjawulo mu bwangu awo. Era ono yaddusiddwa mu kalwaliro k'ekanungu district akatonotono. Embeera ne yeeyongera okubeera ddala nga ebijja bwe batyo baayaayaanye ne bakuba amasimu ne baleeta kazuguzugu oba giyita ennyonyi helikopita bwe batyo ne bamuteekamu ne bamuddusa paka mu Heart Institute wali mu ddwaliro ekkulu ery'e Mulago. Era minisita omubeezi ow'amawulire ono n'okulungamya eggwanga amanyiddwa nga Godfrey Kabyanga akakasiza ensonga eno nti ono abadde fatigue eyaviiriddeko minisita okubeera ng'atuuka mu nsonga eno ey'okubeera ng'agenda mu kkoma n'okuzirika n'okuyisibwa obubi ennyo paka kumuddusa mu ddwaliro munnange ery'e Mulago. Bino byonna abikakasiza olunaku lwaliro ssaawa zibadde nga 3 naye n'agamba nti minisita agenze akuba ku matu era ajja kubeera nga adda engulu. Lwaki nkoze vidiyo eno era lwaki ngitadde ku channel yaffe wano? Bingi ebiri mu vidiyo eno mukwano gwange byolina okubeera nga otobuusa maaso. Okulwala kwa minisita oba okugwa kwa minisita n'ava ku mukolo ng'abadde ayimiridde ayogera n'azirika n'agwa eri n'abeera ng'ayaayanya abantu tasobola otaasibeewo nga yali ku mumwa. Naye ng'ekyamazima mu district ennamba ey'ekanungu nga tebalinaayo ddwaliro ly'ogamba nti lino lisobola okubeera nga likontaininga minisita okubeera nga at least afuna obujjanjabi obumala asobole okudda engulu. Kikulaga kifaananyi ki mu ggwanga lye tulimu nti bingi ebikyabulamu nnyo ebyetaaga okubeera nga buli tuva ne twogera ku by'obulamu mukwano gwange tubeera tetusaaga. Vidiyo nga zino abantu abamu tebaagala ziwulira naye nga ge mazima. Districts nnyingi nnyo ezisalaasaliddwamu mu ggwanga Uganda ezitaaliwo naye nga teziriiko byetaagisa bisobola kubeera nga biyamba abantu. District ennamba nga teriimu ddwaliro liryawo litegeerekeka. Ate ng'ekikwewuunyisa nti n'amalwaliro gennyini agategeerekeka oba agazimbiddwa nago tegaliimu ddagala. Kati essaawa zino singa obulwadde bwabadde bw'amaanyi nga minisita tebasobola kubeera nga bamuteeka mu helikopita kubeera nga bamuvuga bamuleete e Mulago n'atasobola kubeera ng'awona ani yandibadde anenyezebwa. Ekyokubiri, abantu bangi nnyo mu nsi Uganda abayita mu mbeera ng'eyo minisita Baryomunsi gye yayiseemu. Kubanga ekisooka abantu babeera baavu, babeera n'ebirowoozo, tebalya bulungi, obulwadde bungi. Kati abantu abalwala bangi oba bagenda mu mbeera ng'eya minisita bangi ne tutabategeera era nga bo tebasobola kubeera nga bafuna entambula ey'amangu ey'ennyonyi esobola okubajja nga ekanungu okubavuga okubaleeta e Mulago basobole okubeera nga bafuna obujjanjabi obw'amangu. Ate nga ne bwe baba balinnye ne basobola okufuna omukisa ogujja e Mulago, mukwano gwange babayitako buyisi kubanga birimu ani akumanyi eky'e Mulago. Oba olina okugenda ekasawo n'otoola kasente wadde nga bakugamba nti e Mulago wa bwereere. So bangi abalinga minisita naye nga bo tebalina mwasirizi era nga bo tebasobola kubeera nga bataasa obulamu bwabwe nga bw'olaba minisita. Nze ngamba kino kibeere kyakuyiga eky'okubeera nga minisita yagudde ekigo n'azirika nga mu district ennamba mulimu just kalwaliro mu bamuddusizza. Oba okitegeera kibeere kyakuyiga nti minisita ku mbeera gye walabye kiki ky'okozeewo okuyamba ekitundu ekyo okubeera nga kisobola okufuna service
ey'eddwaliro oba obujjanjabi at least obutegeerekekako okubeera nga busobola okukwatira obulamu bw'abantu abo abafunye obuzibu ng'obubwo naye nga bo tebasobola kubeera nga baddusibwa Mulago kubeera nga bataasibwa okubeera mu gavumenti abantu bye baagala mu gavumenti si bingi nti kwata ssente obagabire naye ebyetaago nti omuntu bw'anaagenda mu ddwaliro kituufu anaafunayo omusawo n'amujjanjaba era omusawo bw'anaaba amujjanjabi omusawo naye anaaba mumativu ng'afuna omusala gwe mu budde era omusawo ono bw'anaaba afunye omusala gwe gwennyini gw'alina okubeera ng'afuna tabbireko ddagala liri mu ddwaliro nalitwala ate mu famasi ye nalitwala mu kiriniki ye nze ate omuwejjere omunaku bwe najja mu ddwaliro we babbye eddagala nasobola ntya okuyambibwa oba otegeera minisita onaasobola ntya okuyambibwa bino tetubyogerako nti tukola lutalo tetubyogerako nti tuvuma wabula tubyogerako mu bitegeere nti omuntu osobola okufunira obuzibu mu disitulikiti ekanungu naye ng'ekyamazima tosobola kuwona naye ng'ate oba oli awo wandisobodde okubeera nga owona so bwe tuba nga tufunye amalwaliro ag'enjawulo mu bitundu byonna eby'eggwanga buli disitulikiti gye muteekawo tunulya disitulikiti y'Ebukomansimbi terina ddwaliro nti lirino ly'amaanyi liri awo nti lirino ly'otunulako liri liddawa naye nga disitulikiti weeri otuuka ku head offices n'otunda n'ogamba neno lwaki bagifuula disitulikiti zino bazisalamu olw'okuba nga baagala nga mwami General Otafire yagamba nti abantu basaba disitulikiti ne bagamba General Museveni bwe otatuwa disitulikiti ze tukusabye tetugenda kubeera nga tukulonda mwami Museveni olulya nti byakalulu ye ng'agaba disitulikiti naye disitulikiti okuzigaba kirungi kubanga service ezimu zituuka ku bantu wansi naddala eza gavumenti ng'abandi agadde ogenda ku head offices abandi agadde ogenda ku headquarter okubaako n'ebiwandiiko bimufuna mugenda awo naye obulamu disitulikiti eno bw'ogiteekawo ogiwa ku masomero nti aga disitulikiti eno bw'ogiteekawo ogizimbirayo ku malwaliro amapya nti abantu b'e Bukomansimbi tebajja kuyaayana kusooka kulwana ate kufuba kulaba nga bagenda ate Masaka ye Masaka gye balaga mu ddwaliro ly'e Masaka obujjanjabi obuliyo busobola okubeera nga buyamba omuntu wa wansi kubanga waliwo okubeera nga waliwo n'eddwaliro naye ngeri omuntu bw'anajja agenda kubeera awo bwezi kumala budde kulaba nga ate afa bufi ng'ajja kutuukayo nga waliyo panado nga kyeyeetaaga kirala oba nga bw'anaaba atuuse ajja kwetaaga okubeera ng'awa ssente ate okulabika ng'akolwako ate ng'eddwaliro lyagenzeemu lya gavumenti oba okitegeera kale kwegamba bino tubyogera tulumwa bulumu wansi yaffe kubanga ffe tuli bantu ba wansi ate tubeereeyo mu byalo wansi embeera tuziraba ez'abantu omuntu n'agwa ku accident n'abeera omusaayi ne gutuuka okumuggwamu nga mu ddwaliro temuli yadde ettonde ly'omusaayi nga n'amalwaliro agaliranyeewo tewali ng'omusaayi balina ate kusooka gutumya okugutumya gutuuke gulina okubeera nga gulina emitende amaguyita oba guli mu firiji oba guli mu ki oba sibitegeera oba ziwooma balina mwe bagutambuliza amalwaliro gye gali agasookerako ndi galina na ambulensi agalina ambulenses nga temuli mafuta kale kwegamba minisita Mukama Katonda mulungi nti minisita yagudde n'azirika n'afuna obujjanjabi oluvanyuma ne bamwongera e Mulago naye kino kimuwe kyakuyiga nti olaba nafunye embeera bweti kati ate olwo abantu bange abaliyo tusaze magezi ki okubeera nga embeera eyo tugikyusa buli muntu asobola okubeera nga yeyagalira mu ggwanga lino ne bw'aba tagenze mu gavumenti kubeera ng'anoonya kwesimbawo kubeera MP kubeera meeya kubeera ssentebe wa disitulikiti naye ng'omuntu ow'eno wansi ebyokusoma nga birungi ebyamalwaliro nga birungi ebyentambula nga birungi nga n'omulimi alima ow'ekyannamukaaka bw'aba akungudde ebintu bye waliwo akatale mwabitunda nga kali ku bbeeyi ennungi oba oli awo ffenna tujja kweyagalira mu ggwanga lyaffe nze Eke Master ku lutimbe gaggadde olwa Eke TV n'obwombeefu nkusaba vidiyo eno gimpeera ekigalo bw'obanga oli mpya subscribinga osobola okuteekawo comment mu ndowooza yo kasita obeera nga tovuma n'oŋŋamba nti ABCD nze gye nteesa naye nga bw'atyo minisita okusinziira ku mbeera eriwo kati akakasiddwa nti agenza akuba ku matu era adda engulu naye kivudde kukola nnyo n'okubeera nga tawummula era nga taweera akumu atakuumira mpeera tukwatagane mu waka addako I sign out for now bye bye